This is Inside Out. Alright, kale nkwandiza ku SML News UK. Uliyo tyano munafa tulabawe bale emirimu gyokola nga bulijjo nate tuli wano okuwaya kubiri mu ggwanga lyaffe ze Simon Oyanga Lutaya. This is Inside Out. Nga bulijjo ku SML News UK ndi n'omulaguzi w'ebyobufuzi omupya. I really look at this country sometimes and Omukulu General without rank Moses Bigirwa. General Moses Bigirwa is president wa Eastern Revolutionary Platform, a loose political pressure group that Muganda Chakanti Kataligiria is that he expects to become a political party. But for now, it operates as a loose political grouping in the East, trying to popularize a federal or regional arrangement of our politics, albeit unsuccessfully. Ndine Moses Bigirwa webyo. Yali wano. Anyway, ndoza tunywa nnyo ku byaki. So ebyekisolo tubiri. Ojja kumvulugira ku byaki. Ate kuvulugandya. Ebyekisolo tubiri. Kati gumanyi gwe nanyini kyo. Yes. Oba oleta bye Cambodia twogere ku Cambodia. Kisoro really. You badde empuli abakuwaana oyobezawo ebyobusuubuzi politiko yalagula biki no talina kye yalagula. Teyatunuulira butunuulizi the battle of NRM versus NRM. Nti the mistakes eza NRM zizasobola okubaayo. Ekyokubiri nze sikanya na bakuwaana nti oli mulaguzi wa byabufuzi. Because in an election, what matters is not only the score. Nti oli tawezezza bululu 10. What matters is the presence. You understand? Nti ku mulundi guli tulina ebifo nga NUP, FDC, any other opposition tebasobola wadde okusimbawo omuntu. There was not even any person candidate. So this time round, in a by-election, quickly mobilized, the National Unity Platform managed to put a candidate in an election that is score number 1. Number 2, that this candidate was able to move. Candidate buli lwatambula fe abaali mu opposition tubala nti ne bw'aba tawangudde kalulu naye tufuna omukisa ogutambuza enjiri yaffe. An opportunity to spread the dogma, the doctrine, the ideals of what we profess. That is score number 2. Eyokusatu nti singa NUP yali teyina gwetaddewo teyandisobola kutegeera nti waliwo abantu olwenda. Oyinza okwesanga abantu bandisusse mu lwenda, but the other forces of bribery, intimidation, intrigue, because this was NRM versus NRM. The fact that NUP inawo obululu olwenda means they are present. Era basomenya nti I am present, sir. Where inawo obululu olwenda. So those 3 fronts are able to demonstrate that NUP did not lose that election. They could have lost the numbers. They did not have convincing numbers. But they scored. They were present. They fielded a candidate. Scored 900 votes. 903. Tutesa byabufuzi ebyekisajja kikulu. Tell me. Simon kambuze kuba tulaba abagoberezi baffe ku mukutu guno mwebali nnyo gye mukola. Ndeeta okulamusa okulungi okuva mu Busoga kitukolera emirimu gyaffe gy'ebyobufuzi nga Eastern Revolutionary Platform. Bantu b'e Busoga mwebali nnyo okuwagira ekisinde kino kikyali ekito era ekireese essuubi mu byobufuzi bya Uganda. Lwakuba nti ensi egenda enaabuuka in terms of moral, in terms of character,
nese obwana Simon obadde otandikira mu kwetonda wano naye si gyegeze nga neetonda ki because last show gwali oli mu bibyo oli kubigirwawo oli gwomanyi akavukavuka kewabeeranga nako but being that there is Simon Muyanga Lutaya SML, a media group. Yes, okay? Yes. It is also very possible to have a General Vigilo Moses, a revolutionary president of a certain political institution. Okay. Okay? Era when funa invitation ya SML, ML. Mbanchi manyi bulungi nyo siri mugenda ku NBS oba ku CBS. Naye ngenda wa musajja wange Simon yatandika era atambula era sinza munafuya kubola bijavudde ya Simon toyina na viewership lwaki omalira obudde ntekemu ne transport wange wadde nga wambuuza gye mujja era nange at a presidential level at a presidential level waliwo question is rising olwaliro ne bonsanga nga nvugana ndi cruiser. Who is at the presidential level? Where is the presidential level here? Ati ze nkubuulira as a practical political practitioner, I mean as a practical actor. What is okay? Nga sina kudda mu bibuuzo byo biri nti olwaliro nze ne bonsanga nvugana ndi cruiser mpe enkoni tewetaaga kwewuunya because I operate at a higher level. Manya wasinkanye jjajja okibulidde wenda bampe enkoni manya wasinkanye jjajja kati mu ndaba ye ya bulijjo but mu field mulimu ebintu bingi nnyo tewali wayinza okuwa empenkoni mulimu ba actors ab'enjawulo mulimu gwe tomanyi bantu benjogera nabo mu nsi yonna mwaba mulowooza jjajja ye wakabi yekka ne mu byesente no way ate nga naye ayina ne gyagenda naye nafukamira. My disagreement with you is Gogana reality. Ate nze yawa reality wano. Nze yawa reality n'ogikubamu amazzi. Okitegedde? For example, you are General Moses Bigirwa. Who commissioned you? Who commissioned me? Who commissioned you, General Rang? This is Africa. Everything is possible. Embeera mwempangaalira enteeka ku eyo level okusinza ku byempiseemu. So you were civilian general? Mu Vietnam waliyo civilian general ya commanding the Vietnamese war. Natwala America emisinde. Soldiers were there. So you were civilian general? I am a general. Does it apply anywhere? Ekyo nkikulekera gwe n'osigala mu bintu byammwe biri ebyebusoga ebyedda byabajjajjaffe. Mu busoga omutuufu aba n'empalana. Era badifitira. No, nze kyensinga okwagala. I always want you to live a realistic life. I am in a realistic life for sure. Because natuuka ku level nengamba kakati it is now my time. Because formerly I was working for other people. Eyo nga tuviireyo. Tiko omusajja atalina wadde neiro kaata. You want to compete with Museveni era ogenda mujjako. Nze nkubuulira. Tolina wadde neiro kaata nti egenda kulwana lutalo kito. Sina kambe nti kasala omuyembe, but you think you have capacity and arsenal to dislodge Mr. Museveni. Why don't I doubt? Mu Luswahili waliwo olugero olugamba nti simba ni mnyama kali. Anaogopa na unyama wenzi yake, lakini anapata mimba. Icho chimanyi? Ntaputira. Tomanyi Luswahili. Ntaputira. Kati atogamba wajeno wabujjabwa. Wentaputira maina Luswahili. Luswahili gani? Ntaputira. Simba mpologoma. Okay? Nsolo ya musiko nkambwe. Eti n'ensolo zijine waayo zijitya. But empologoma eyo yennyini enkazi yesinga obukambwe. Oli omuswahili akugamba naye efuna olubuto mu bukambwe bwayo. Meaning waliwo essaawa gyekkaka.
kati ku Simon Wera no Simon Wera kakubulire tewaliwo muntu atalina bunafu obuzibu tulina ku ludda oluvuganya we watulekera nga tetwafunanga analysis emala ku General Museveni and his politics. Analysis yo tiyabeerangawo era nga tewaliwo political academy ekisomesa ekyo bulungi n'ekinoganya because tewaliwo muntu alina maanyi gokka. There is a weakness somewhere. Kati gwenga opponent oteekwa okutta obudde n'ostadi nga nogana naye ono obunafu bwe buli ludda wa mpitaawo mu 2 oba 2 I was a young man. Ebiseera ebyo Tyson yali akyali mu kisaayi ky'ebikonde yasuula abantu bonna bamulabako kyemmanyi Mike Tyson. Oh yes. Nakati yakafuna fight y'obukadde juzi wano. Tyson yayingira ring ne Lewis, Lennox Lewis. Kakati Tyson nga bamumanyi bw'otamukuba mu round esatu ezisooka omumaze. Kati Lewis yagenda n'astanding obunafu bwa Tyson buli luddawo. Nti kisooka amaanyi ge gali ayina amaanyi ate ayina obwangu atakuwa gap ayiwa ebikonde bya speed. So Lewis yajja na tekiniki engi kumutega jabu kwa Lewis yali muwanvu n'amutega jabu emu nga yeetambula. Tyson bwadda wano n'etambula n'ageza akagikuba agijjewo ono n'agujjawo n'akuba miisi. Tyson bw'agenda ng'asala amaanyi. Kati jabu eyo negende muteekako Tyson kaati wano. Kati Lewis yatambuzanga awo wokka ku liiso nga tavaawo awo. Kaati negaziwa. Mu raundi y'omusanvu ate yavaawo. Tiyavaawo. But kusitadinga opponentiwo amaanyi ge gali luddawa obunafu buli luddawa. General Museveni alina obunafu buli luddawa. Nze manyiwo nja kwogerawo olulala obunafu wa Museveni bw'omanyi nga gw'osobola okubukozesa butereevu kyonyooma. At my age Museveni yali anaatera okuyingira ensiko naye yali yakubako eddemundu e Tanzania because yagiyingirira era ayingirayo nga ku 42-43 nga bw'agamba naleka ali mu 45 the reality naye yali akubye e Tanzania ey'emyaka 9. So he was in the business. Lwaki olowooza nti Katonda yatondayo an exceptional man omu. Me am not in that category. Goba muwoli ebyo bibyo abegadumire goli bae. Back to Kisoro. Tell me. So kati Kisoro onewunyisiza Mwami Simon. Katono mbuze kuwada analysis. Political maturity. Katono mbuze political academy gye wakola ki gye watendinga. Katono mpaliriza okubuuza ekibuuzo. No era obuuzizza kyogeza okubuuza. Sikijeeyo nga bwe naali kijeeyo. Oli musajja wange. Mu politics temuliimu politics w'okuvuganya akalulu temuliimu secondary factor. Kasita wini ekulema ebisigadde temuli gasiya. Sure. Oui, 100%. Ntoli mu struggle. Nze nkubulira. Abali mu struggle tukolerera bibiri. Omanya akantu tetujja kawangula. N'okayingira to get an opportunity to spread the ideals. If that is the thinking and the ideology of PRU, katubasabire. But enogendi anti oliwa kibiina ki oba tolina kibiina. But I saw the Secretary General of PRU subjecting you to the main party, the mother party. Era nakugamba mwogire bwoti. Nengira. Sebanyira kumanya. Okitegedde. Kakati ekisolo osaanye omanye nti azoludde oluvuganya waliwo level kwe twali tuzimbye ekintu nga tukituusiza at a certain level.
nga that kind of performance si level yaffe ey'oludda oluvuganya that you are going to earn less than 1,000 votes, the leading opposition political party with the resources from the government. That is not our standards. Kati oluzungu katuleke kubanga omanyi ndowooza ova ku eruzi n'okola ensobi. The leading opposition party. I know that with resources from government. What were you mean? What do you together? How does a leading opposition party again get resources from government? Omanyi lwaki ebibiina byagenzeeyo bina byonna nga birina ababaka mu parliament to spend government money and tender in their accountability. Babadde ekyaleseza kandidate wa PPP era PPP egenda kuteekamu expenditure yayo ngeri million 10 plus ewa electoral commission because quote eggwako tebalina activities zebakoze sente ziri staka mu accounts wotazisspendinga ziddayo. The same applies to FDC and UPC. UPC from Lango yalese candidate wali mu district esembayo ngoyingira because that district was a UPC district. Actually even Muzei Mateka I think was UPC. Nkubuulira it was because they wanted to spend the money which is given them by the government. Kati ekyo oba okiwakanya simanyi page kwokiwakanyiza, but it is a fact. Was an accountability activity? Yes, it was an accountability activity. That is point number one. That's kyovola babaganye okugendayo nga tiimu. Kiri kye tubagamba nti buli region eyina engeri gye tugiramu ebintu. Katurespectinga region eyo ebeeko kyezimba ku lw'ekifaananyi ekinene ffennafu abasigadde eno. Ekyo bakiganye buli omu n'agenda ku lulwe because ayagala kukola ki? Kukola accountability. Toyina bw'ogenda Kisolo ng'oli genuine nti oli mu struggle nga Dr. Besigye si yakukulembedde oba oli ku bibyo. Kiringa bw'onoogenda mu region endala ozze Busoga naye nga babigirwa tobalina tokajjaawo. Leka kutukooya. Tokajjaawo. Ate olubba election ebadde awo nga sigirimu nze mbulira yeki tokajjaawo. Naffe tuli wadde olabanga naye ffe tuliwo. Simon tokajjaawo kati tosobola genda Kisoro Simon nga Dr. Besigye omulese Kasangati is not consulted, opinion ye togimanyi, tomanyi lwaki ali silent mu nsonga eyo. Kisoro is 50 to 60 kilometers from Lukunjiri. Just nga bonovuga okuva e Kaliro ewa Simon ogenda ena Mayingo. Same sub-region. Which is the same sub. Yes. Kakati for ERP strategically twagamba nti eyo corridor Dr. Besigye katukulembere. Tuba ogenda mu kalulu ako Sebo Simon nga Dr. yali ku front muntu Winikiza bajaka sabiti nga be bali ku muzindaalo. NUP no janga supported nga friendly force. Wallahi Caesar bad result siezo. Because abantu b'Ekisolo batunuulira nti naye muntu waffe kyayogedde wano. Abasajja bonna bano bambadde amasaati ameeru bava Kampala. At 6 bazikumamu. Tusulewa. The principal was there. Anti kakati the principal was there. Lale bwegwa gwojiweta olagawa. Vugodda Kampala. Tugire wakiri buna tuzibirako entungamu. Tusule embalala kukuba eriddawa Kampala. You are not theirs. Omuntu wa wansi w'Ekisolo oli yagala akola atya? Kisolo erimu a strong individual called Mateke, Mzee Mateke, agwira ddala mu ideology gye twaintroducinga mu kisaawe. And he demonstrated na disproving buli player yagendayo. N'abagamba nti buli wantu wabaawo kukukubwa. Yakubye jjajja n'amuteeka wali. Ani yakubye jjajja? Mateke. Kati abyotandise. Laba ekibozi kyoleeta. Ani yakubye jjajja?
Tiyamukubye. Mateke. Yakubye jjajja. Candidate wa jjajja yawangudde. Bombi ba candidate. Official candidate wa jjajja teyawangudde. That is the position of the law. Toyongerako bibyo biri byakwashuminga munaye NRM. What is the position of the law? NRM ya losing. Full stop. Ani yamukubye Mzee Mateke. NRM leaning independent. Ebyo bibyo wali mu mateeka tekiriwo. Era kati bw'ogenda ku numerical strength ye NRM kwasaliseeko omugenzi teyazze. Omugenzi yafaawo yaliwo NRM naye teyakomyewo. So oyinza okantena byafiiriddwa ekifo. Numerical strength teriwo. They are less than by 1 MP. Kakati Mzee Mateke yakubye jjajja. Namuteeka wali. Mzee Mateke teyakomye kwoyo. N'akwata abaffe n'azingazinga nga sumbuusa. N'ateeka wali. Kubanga Simon, waliwo ekintu kyesaagala obuuse maaso. Nze natunuulidde obululu obwo nga tunatuuka ku buno obwa wansi. Naye emitwalo 54 n'emitwalo 4,400 kandidate we NRM ali ku flag okumusinza 15,000 kakaaga almost omusinza obululu akakaaga mu by election mu Uganda wange outside Central Region. Your difference ya maanyi nnyo. Gwe wali weesimbyeko against an NRM candidate, you know what it means. Okumukuba obululu 15,000 n'oziteeka wali n'oyongerako 10,000 ekiba kinene nnyo. Kakati ate nga during the process of election of voting okustaffinga kwabaddewo kati gwe manya nti abalwanyi babadde baagala wa flag balwanyi ne basomosa obululu 1,000 ne baguyiwamu naye yabadde afuna 3 oba 2 kitundu owa flag ng'oli ali mu 5. Lwaki oli yetolooza nti yayiyeemu? Ati okuyiwamu okubeera ku saidi ya gavumenti yabadde talina advantage eyo kubanga state machinery yabadde ku saidi. Is that also a position of the law? Because you have been telling me about position of the law. Position y'okuyiwamu is also a position of the law by government? It is one of their tactics ze bakozesa. Era bakwatiddwa police officers nga balina nga bagezaako okustaffinga ballot. Bakwatiddwa ku kamera police officers. Obululu balina nga buliko ki nga butikingiddwa yellow owa flag. Kakati don't undermine ebyavudde mu kalulu ako. Era ofaanaganye n'abanuupu nasisinkanye nabo mu kuziika eyeweeku. Musajja wo Kakane Kenneth omujjukira. Yafiiriddwa omu ku bamaama be abaali baasigalawo. Ne tugendeyo ne tuziika ku Sande. Kakati meya we Nakawa exactly nga bw'oyogedde yagambye nti ffe ebigendererwa byatututte mu kalulu ako twabituukiriza era tuli bawanguzi. Katono mufubutuka emisinde ngambe bannaye abantu bagudde eddalu oba nze alaba obubi. If you look at Kisoro as Kisoro alone, oyinza obutategeera kye tugamba, but if you look at the general picture of the opposition and the struggle, nkugambye nti buli lwe tufuna omuntu eyetaba mu kalulu tufuna omukisa okunnyonnyola ebitukwatako kikulu nnyo. Kakati nze nakeesimba ebulamoja emirundi 2 nga siwangula siri mu parliament naye abali ebulamoja bamanyi what I stand for. They know my ideals. You understand? Lwaki bayinza okugamba nti Muyanga ate watukoze otya ate ng'otukoze kubanga balaba oli yafuna gumu 7 nenfuna ogumu 6. That's a substantial number. Kitegeeza ogumu 6 gwategera what I stand for. If the numbers grow for them to understand the ideals that you profess, then you can have a paradigm shift in the politics. Kakati Simon Okitegedde olinga okuŋŋa nti obululu bwafuna ekamuli tebugasa. Oyogera obululu bwafuna ekamuli nga tofuuse MP kuzimbira political career kati era bakutegeera. Kakati Simon nze ekamulimba kufuna bululu less than 1,000 singa nabivaamu dda nga nekolera byange
Don't disregard your one. I am telling you. 1,000. Singa nafuna less than 1,000. Singa neberera mu kibuga muno. Ndoza nali bati ndi Canada kuba kyeyo. Kuba wabate wali business. Tonda chicollectinga na bataka. 1,000 is a big number. It is not. Of agents who believe in you. People who believe in you. Tosobola kuzimba novaayo. Era Simon, why? Lwaki abantu basobola n'okunyera government watukoze eki? Because gumuka kaaga, kugumuka sanvu. A difference of 1,000 eyinza n'okubanga wabiddwa bubbibwa. Of course. Yes. Bastaffinze nga wawangudde n'ogumu akakaaga ng'oli adda alina kufuna gumu 3. N'abaloti staffing 10,000 emeka 3 oba 4. It is understandable nga bwe nali ekamuli. Yalangirirwa n'obuwanguzi nga nsinga 527. It is understandable. Mu debate y'ekisajja ekikulu nzija n'enjogera. Because abantu 15,000 bantiikingako 183 bantiikingako. N'oli abantu 15,000 mu lusanvu something naye bamutiikingako. Same range. Muganda wange Simon ebyobululu obimanyi. Gomanyi okuva wansi mu 9 olumbo we5. Nga tolese machinery yonna. Machinery ogijje Kampala. Kino kitulaga ki ku kalulu akajja? No, akalulu akajja for sure. Ye General Museveni ali kiriya. Takyusa nzanya ye. Okay? Era akulaze nti alina mu kwetololamu ku ggwanga. Tali mu kulambula PDM nti kye kigendererwa eky'amaanyi. Ebigiro wabaaki. Ali ku demonstratinga kulaga bannayuganda agenda ne ku farm n'atulaga embuzi nga tali ku bya PDM. Ekyo si kye kigendera kyagala okwakivinga. Yes, the program is there. Naye waliwo kye bayita motive, the inside motive. Kyagala okwakivinga. Kati ye nze mba nsobola ogibala kubanga nze mubala. Ayagala okutulaga ekifaananyi nti akyali strong. Not in support, because teyetaaga support, but health-wise, as an individual, akyalina amaanyi agasobola okwetoloola eggwanga. Therefore, is ready for 2026. That's the motive. That is the motive. According to me, sikikusibaako kuba gwe ebintu obiraba bulala. Okitegedde. Kakati ye akulaze strategy ye tekyuka yeeyo. Abantu bonna amaanyi ge wonna agaconsolidatinga nakati akyatambula nako. Okay? Kakati ffe abaagala okumujja mu ntebe ffe tukyalina ekizibu okumanya. Kisooka tetumanya ndi kutuzannya naye. Ekyokubiri tetulina pulaani ya lutalo. Kakati netugenda mu lutalo netuswalirayo era tweteekateeka okuddayo mu lutalo olugazi. Tetusobola kubaako kye tukola utwale tutudde wansi. Solution eri emu, Simon. Beba actors bonna okwekakkanya okumira omukka ne bagana naye akavuuka kano bye koogera bikola amakulu tebikola makulu. Can we think about it? They have disregarded your thinking. Then they are because they believe it is minute politically. It does not count as much. Kati bavuddeyo naki? Bavuddeyo naki? Ekisolo. FDC yafunye 364. Yes. Oba president agenda kujjawo with that performance. Nsigala ndi mutuufu. Andi bwetutayige mu mbeera ya kwekakkanya mu byobufuzi n'omira omukka. General Museveni emyaka 5 gye yamala wali eruweero yamira omukka neyekakkanya okusobola okuwangula olutalo to the extent nti yanoonya Ssaabataka nga amplifier. Sound bwekakkana bweti nga omuziki teguvaayo bulungi. Ababimanyi bagamba
bwana gundi alina amplifier wale tujje tuginone sound ekole ki eveyo bulungi jeje yanoonya amplifier n'agiteeka mu lutalo bwezi emundu neeseka Saabataka Abaganda ne bagamba ate kati Saabataka kabiyingiddemu ate tulinda ki nevuga olutalo lwali luganye nga terutambula olina babasajja okola nabo nakulaba olina ekulaiji mwogera ebigambo mwogera bino mubuuze details zeruweera ajja kubuulira wadde nga teyali mu main nankanyi yali ku periferi omunafu yassebo eno sajja babuuka mirambo abo babuuka mirambo okutuuka we bali anti nze nkubuulira no gwe mubuuze details ajja kubuulira bamala kuleeta amplifier naye kwali kwekakkanya idea yo baganya ogikola ki ekiddako tebagenda ku performinga tetulina gye tulaga bakolera jjajja buli lwogaana okola ekituufu against the opponent not taking advantage gwoba okoledde okitegedde gwoba okoledde so gwekitwala nti bakolera jjajja singa tuli mu kusamba mupiira Simon wagusambako ne positioninga nga nteeba nonyima pass omupiira gwoguleese you are my midfielder nonyima pass n'ogulemera ne bagukujjako oba oyambye opponent gwe tuli mu kusamba naye that's why bakocha abali serious akugamba sibagaba ogukwatirira kuki abasambi batono nnyo kochi bakkiriza okukwata omupiira nga yakimanyi nti oyo kyagenda okukola ayine mutuufu lwaki agulemedde lwaki agugabye batono nnyo bagenda baggwa nawo kati ekiriwo kyakusiba nakugaba because any slight mistake gyogenda okukola ekostinga team mbadde nfunye chance ndi ku target onyimye omupiira bagukututeko who is the beneficiary nga tubadde tuteeba therefore opposition okugaana okukola ekituufu beneficiary ye jjajja kati kiba kitegeeza gwe bakoledde. Away from the scores katulabe omuwendo gw'abalonzi okubanga gukka wansi the voter turnout nti abantu abetaba mu kulonda kwa Uganda always kati bafuuse batono awasuubira okuba abalonzi 1,000 abalonzi bajja 40 ana ge gasalawo nga 5 mu 6 tebalabise mu kalulu ekyo tugenda kikola tuti ekyo tekiri ku side ya judge ekyo ekyo njagala kinyonyola ekyo kiri ku side ya fe abavuganya tulina okuzimba essuubi erimala okutuuke buli eri muna Uganda ategeere nti ku luno tukikwata tulina okweteekateeka okuzimba impression eraga nti ku luno twagala bya buyinza buli muna Uganda asitukiremu simple as that. Bana Uganda mwebali goza Simon olowooza lwaki nze nina abangoberera wadde nga gwokyazalawo goza lwaki nina abantu abambirivingiramu because I introduced a new idea esobola okugatta ku kye tubadde nakyo emabega yonna lwa nsonga nti bw'ogenda mu kalulunga toyina kakodyo kalala kwoleeseeyo ngoli ku Dr. Semogerero wa 96 Dr. Besije ow'emirundi yena 20 years nga naye kyokomyewo nakyo waliwo oli agamba kati ate lwakimala obudde bwange byebimu naye gwe kubanga ogenda mu kalulu bwoti leta Land Cruiser 100 ziparedinga waniwe ziwaddabu kabini wamaze okukanya n'abantu regions omaze ozigira okukanya nazo ba muntu oba positionize bani double cabinet 10 zi parking wali za campaign zi branding Busoga sub region simbula 3 Ankole sub region simbula impression wamazigenda kola
oba tezigenda kukola impression ositula mitima gy'abantu mugende mukube mundu sebo ogenda okulaba nga voter turn up so now that you don't have the resources temuzirina, you don't have the organizational skills temwetegese, you don't have the voter numbers, the voter support, lwaki mumalira Museveni obudde? Lwaki muleka bulesa atambuze ekintu kye bwana akikoowa? Ndowooza yali bayita. Because you seem to have no purpose. Anti kati nze ndi mukulwana kutereeza bibuuzo ebyo. Ndi mukulwana kukaka bannange. Tuddemu ebibuuzo ebyo. Tulage, do you have the organizational capabilities? From the organizational capabilities, kirutwala ku resource mobilization. Because omusajja ajja kugamba, ajja kutunulira level of organization, agambe mbawadde milioni 12 eza dola. Ndi Nairobi wano, nziteekewa. Mugende ku embassy muzipiiking. Eyo bisoboka. Mu geopolitics bisoboka. Ngalabidde kuki? Ku level of organization. Kati nga mulaba abasajja b'e Kenya, baba bagenda mu kalulu. Ogenda okulaba omusajja alese helicopter 8. Ziri wali. Ziburandize timu ye. Principal number 1 jawe iyo oyo nayambuka obwengula. Principal number 2 wesazali ejini nawe jawe iyo oyo nayambuka. Impression endulu nevuga tyasajja bali serious. Naye wano ne bajaji notalaba ku bajaji. Badai omugenda mukalulu modulo kyeko. Ni bajaji zogamba nti bachamali banga ba district mugende muzivuge. Wakiri munazizanga akaluka we. Nazo nga tewali. Nazo tewali. So nze kati ekibuuzo kyombuuziza bye ndi mukulwana nabyo. Okugamba bannange nti no tulina okukyusaamu ntambula etubadde tutambulamu. Tutambule mu ntambula endala tuwe bannayuganda essuubi. Abadde tebajja mu kulonda nga voter turn up eri half. At least egende mu 80%. Bwetu tumaliza y'olwaleero ne Moses Bigirwa, General Without Ranks, bw'atemyetemye byatemyetemye. Tusinkana ate sabbiiti ejja nga bulijjo nga tuwayamu naye abaamwagadde ne mumwebaza ku by'ekisolo. Saagala kumunafuya kubanga nabawulidde nga mumwebaza political mezaya musajja awulira agamba nti muwe credit ye. Yes, credit ye yagamba tebaweze 1000 kituufu obula 1000 tebwawera. Naye mu politics fa abasomye political science tobala politics bwotyo. There are several other wins before the bigger win. Actually, that small win is a starting point. Nupwe ina 903 soldiers, ezo basoloza to start with in the next election. Ezo basoloza manyiwe bali nti babano kubanga kwa village buli polling station yafunyeko obululu 2 n'ekitundu. Zisa Simon. Oyo support ezo gisoloza obululu 2 n'ekitundu ekibigirwa. Anti polling station bizadde 3 nga mu 4. So 900 divided by 300. Bafunye ngolo bubiri n'ekitundu pa polling station. Kati obazimu. This is Inside Out.